Kitalo ddala eri mwana muwala Joan eyavudde mu bulamu bw'ensi eno ku makya g'olunaku olwaleero, naye ng'ekisinze okukuba abantu ekikwe na lwaki ebifaananyi bye mubadde mubiraba ku social media platforms ez'enjawulo, abamu nga babawa ensonga entuufu eyo eyamuviiriddeko okubeera ng'afa, abalala nga bali mu ddoyiddoyo olw'abo abantu baba bloggers abatasooka kukola research. Wano ku SMX Media nagamba nze story ne wendigikola nga wayiseewo ennaku 5 oba wiiki nnamba, as long as ndiba nkoze research nenkuleetera story ne wenjikola leeti amakulu mu kyo naye nga nkuleetedde mazima than gikupapirako njikole mangu ate ngende nkutomeze nkulimbe. Mwana muwala oyo gwoli mukulaba mu bifaananyi bamuyita Joan Namutebi era ng'ono muwala wa headmistress wa Gayaza High School, mwe mwenna abaasomerayo ke Gayaza High School headmistress ono mumumanyi, sinakindi n'ono mwana muwala mumumanyi. Yabadde yakamala okubeera ng'akwasaganya emikolo gy'embaga ye ku actually wiiki ebadde yakayitawo emu yokka oluvannyuma lw'okubeera ng'afumbirwa. Kati story eri behind okufa kwe esinza okubeera nga ekuba abantu ekikwe, abantu beewuunyiza kijja kitya, naye nga munnange engeri Mukama Katonda gye yatutonda ku nsi kuno ti buli muntu ali ku nsi gwe wenna alaba story yange eno, that means oli mulamu. Obeera oli mulamu manya waliyo okufa, obeera osanyuse leero ng'owuli aliwo ekintu ekikusanyusiza ennyo manya enkeera waliwo ekintu ekisobola okunyiiza. Obeera leero owulira mbu okooye ennyo manya ate enkya ogenda wulira ng'olina energy. Obeera leero olaba enkya oyinza obutalaba. So obulamu bwe butyo tugendera mu bintu bibiri. Woyambuka manya waliyo okukkirira, ofuna ssente manya waliyo n'okwavuwala, woyavuwala manya waliyo n'okufuna ssente. So mu life ewe tutyo tutambuliramu. Ekyaviiriddeko mwana muwala ono okufa ensonga zibadde awo nnyingi okusinziira ku bantu ab'enjawulo, naye ng'ekisinga okubeera ekikulu bambi family planning yamuviiriddeko okubeera nga afa. Abangi bwe bayita IUD tubirabe batyo bakaita wake bayita akaweta nsuubira ni daluka implant IUD ke kati nsuubira naddala bakwasaganya family planning oba kekaweta nsuubira kekaweta. So mu kubeera nga bamukwasaganya enkola ya family planning mainly eya IUD bamaze okubeera nga bakwasaganya ekintu ky'embaga yaabwe okubeera nga embaga ebeerawo kyaka mu kubeera nga bamaze okubeera nga babagatta bufumbo obutukuvu nga bokkapo ne basalawo okugamba omanyi tetwagala kuzaalirawo tusooke tukozese family planning wapaka linene ebbanga tukole kinene na kino tuplaninge kinene na kino then oluvannyuma tusobole okubeera nga tuzaala nga kapo zonna bwe zibeera. Omanyi okuzaala omwana nga tumwetegekedde ekyo kyekintu ekimu ekikyasinza okuinterferinga obulamu bw'abantu abangi neera unless when you add just immediately ku byonna byonna babadde olina okubeera ng'okwasaganya n'osalawo osooka obiconcentrating kino ekimu oba si ekyo obiteeke ku hold oba si ekyo obirapinge up mu bwangu obw'ekitalo then osobole okubeera ng'omatchinga ne situation ebeera eguddewo. So mu kubeera nga basalawo nga bo abaagalana kapo ye n'omwami then basazeewo okubeera nga bagenda ku ddwaliro erimu lyesitagenda kubeera nga njogero lw'ensonga mbuzi n'ensonga za byabulamu ate neekusifu ziyinza okubeera nga zisobola okudamejinga eddwaliro lyabwe ate nga mukimanyi bulungi nnyo mbu binene ebintu by'eddagala kugema bisinziira ku musaayi oba ku immune system yo. Oyinza oli omuntu agamba mbu nze nsobola okumira panado omutwe ne guwona, oli n'agamba nze wemmira panado takola. Tekitegeeza munira panado tawonya mutwe ndda, gwenza omumira naawo tawuna naye ate nga waliwo omulala mumira naawona. So bagenze mu ddwaliro basobola okubeera nga balondako family planning method eyinza okubeera suitable eri ono mwana muwala era bagikwasaganyizza teyamuyisizza bulungi. Mu kusooka okusinza ku information gyenfuna bagamba munira even mu ddwaliro wennyini yazirikiddewoko mu ddwaliro oluvannyuma kubanga yafiirinze nga ali wiiki then ng'oluvannyuma lw'okubeera nga bagikozesa oba bagimuwa IUD okitegeera. Nze IUD ntegeranga kekaweta mujja kumpa bulamu just in case kekaweta naye nsuubira kekaweta. So mukubeera okubeera nga bakamuteekamu yafiirinze ddizi n'afiiringa ng'omubiri guli weak neera mbu okusinza ku information gyenfuna yazirikiddeko ne mu ddwaliro. Mu kubeera nga azirika bamukomyezzaawo okusinza ku information ate gyenfuna bu situation yeeyongedde okubeera embi n'agenda mu kkoma. Mu kubeera nga agenda mu kkoma bamuddusizza mu ddwaliro gy'afiiridde olunaku olwaleero. Imagine ng'amaze
anange mukama katonda nga yakamala okubeera nga actually nsuubira babeera bakava ne mu honeymoon, if not nga honeymoon babadde bagiplanninga mu maasoko bayinza okubeera nga babadde bagenda bugenzi ku honeymoon, kubanga abantu bangi nnyo basobola okubeera nga bakoze embaga wiiki emu ne bagamba waaye engeri honeymoon yaffe twagala tugitwale Dubai oba ne balindako visa oba nga bakyasaza air ticket oba nga bawadde lunaku basobola okubeera nga bagenda next week ku honeymoon. Wekanga ne honeymoon babadde tebannagigendako, babeera nga babadde bagigenzeeko nga bakavaayo ku honeymoon, weba batyo mukama katonda nasalawo okubeera nga amuyita, naye nga in context kyamuse kubeera nga yagenze okubeera nga choosing ko family planning method emu kwezo z'abakozesa. Sigamba mbu family wangambe ntya kubanga ogamba family planning eyamuse si kituufu, kubanga abantu bangi nnyo namwe abawuliza stories zange mukozesa family planning. On top of that muyinza n'okubeera nga mukozesa eyo yennyini nga ye yamuviiriddeko obuzibu, naye nga wembagambye in the beginning nti neera eddagala lino lyonna eddagala lyetugira lyonna lisinzira ku immune y'omubiri gwo. Bantu bangi nnyo mbawulidde ku kya COVID-19 nga bagamba okugema kino okugema kuli oli we bamugema kiri we bamugema COVID we bakola we bati kino nekibaawo bano kino nekibaawo oli we bagira kino nekibaawo nze omukono bingi nnyo biri reacting according to your body oba obusobozi bw'omubiri gwo. Netetegeeza munya buli omu ye line yeyo gy'abeera akoze ki agenda okubeera ng'afuna. Quick example gye nkuwadde n'omululuuza kale tugende ku local herbs guneno, omuntu oli agamba nze omululuuza gummalira buli kimu, ne oli n'agenda anywa mululuuza n'anywa ne kaziire n'akola ki nga ne wanaanywa ekidomola kirambe eky'omululuuza tewaliwo kye gugenda kola ku mubiri gwe wabula agenda sigala n'obulwadde kyokka ng'oli ye wagunywa awonerawo oba n'awulirawo some changes. So ate munange mukama katonda ati we yatukola buli omu n'enfaaye. Enfa zaawukana nnyo bangi muyinza okufa accident naye cause of death nga ndala. Mwenna muyinza okubeera mu motoka ne mufuna accident, tekitegeeza mwenna mufudde accident. Mugenda okuva eri simaya mu ddwaliro okubakebera ekyetulefu ekyamuse ng'oli accident we yazze omutima ne gusirika nga yafudde mutima kusirika, ng'oli accident we yabaddewo yafulumiza omusaayi mungi nga so omusaayi gwamuweddemu mu mubiri, ng'oli olwafunye accident eggumba lyekaase ne lifumita wano ku kiwoowoolo so ng'okiwoowoolo okujjamu ekituli kye kyamuse naye nga mwenna cause yabadde accident naye ekyabaviiriddeko okufa nga byanjawulo oba muntegedde naye nga kitalo nnyo kitalo ddala eri mwana muwala Joan Namutebi. Mukama katonda akulamuze ekifa byonna ebyakusobako tusaba wanene ku SMX Media ne ba SMX Media subscribers ati basobola okubeera nga babikusonyiwa naawe gyolaga mukama katonda asobola okubeera nga akulamuza kisa. Amanya eddoboozi nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media wano ku SMX Media nakugamba tubeera ne updates buli lunaku buli ssaawa. Story wejjayo tugikola naye nga esinga okubeera ekikulu ti stories zaffe tuziconvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi. So gwe nawe naawulira nti oyagala stories zatwala nnyo data ngenda kusaba subscribing wano ku SMX Media oleme kubeera nga missing updates naddala nga zine mu SMX. I sign out.